Shifah nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze hokoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwate rwenda yebaleko sebo Elinya nagera kale kati kyembuuzaako banaye nsangawo omwana wo nanguza amanda agatali malungi ate njagalayo ensawo 2 kati simanyi leero ogenda baawo saawa mmeka mbale nyonondera ensawo 2 ennungi anvundira amanda negataba malungi sikutegedde nti enamba gyokozesa sigimanyi tobaawo era kati tojja kuntegeera because nsangawo nnyo mwana wo naye kati wendi mu kaseera kano naye kati ate nnyina gye ndi mu kuva sayidi za Namusera nina bye mbadde maliriza saa 9 toobeewo saa mwenda nja kuba wendi nja kuba nkumye okubanga era mbadde ndi mu kuvaawo nga ngenda Kabalagala eyo kati bw'onaabanga otuziza obwo obudde ojja kunkoonako kale sebo ngenda kukoonako kale mukwano awo kale ensawo zange 2 nga nnungi nga ziriko bulungi omutwe kale tewali buzibu mukwano kale sebo Hello sebo wanjinya naddeko biddeko ku by'amanda kati obadde okomyewo ndi mu kudda bwenti dakiika 2 ngenda bantuuse nange ndowooza mutakkangana nja kuba nkomyewo kubanga nga bwe nabadde ngambye genda zeeno ndi mukukomawo bukomi dakiika 4 mutakkangana saawa 10 kale olimu kale mukwano halo mukubidde angambye mbu adde yavuddewo alikomawo bukomi mu ddakiika 4 kwa mugambye wati mugambye ndi arawundi ntuuse naŋŋamba ye agenda tuuka mu ddakiika 4 bw'agambye anti bwe oli luddawa g'oli sayidi ki Kabumbi wano anti kampete Kabumbi kugambe wonsanga halo kati nkiriko kino ekiweta bakwasina nyina genda mpaka jangu mpola emotoka esamane ya bulaka anti kati bwobanga okiweseeko jangu mpola ogenda kusanga essomero ogenda kusanga essomero ovuga oyise ekikomera ky'essomero Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Ekajjansi. Park and Go Tours and Travel Ekajjansi. The world starts now. Bunga Comfy Homes ennyumba zaabwe kweziri ku Airbnb gendawo guteka mbutezi kigambo Bunga Comfy Homes. Ogende mukwano gwe wenna ayagala okubeera nga oyagala okufuna woobeerako nga waliwo security, waliwo parking emala, waliwo buli kimu okwegamba mmwe n'abadda ku holiday ulirenga ddala oli ku holiday nga toweraliikirira kusala nsawo babbi kumenya kuyingirira
teweeraliikirira sima wifi tezikola biki byonna genda bugenzi awo ku Bbunga Comfy Homes bajja kwaniriza bulungi nnyo ate tojja kwejjusa ku kyonaasanga. Aba New African Canadian Foundation baleese omusomo mukwano bwe batyo baleese omusomo ogugenda otuyigiriza ku batya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya. Baleese omusomo guno ogenda okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina otandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathe Kabiite abeere nga ate ayongera bategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogenda Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera. Nkusaba okube ku namba ya Kathe Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingako awo. Mujja kumbuuza eri ku WhatsApp. Yes, enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +164 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yeegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation. Details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi ennamba. Kati wokiyisa bwoti oliyisa yimirira awo wennyini nga wakayisa bwoti ndiyisizza era naakaliyisa wano waliwo n'okukimu amasannyalaze oba wakaliyisa. Kati yimirira awo kazi nze ngenda kukuyita awo kuwana ebirabo biri wano kati yakugambye kannaba kutuuka sooka obimpe mukwano kati tulabe ekiddamu yinza oba nga mbireeta n'ansanga kuba nfubutuka eyo waggulu kati tweyongere mu maaso oba mbiwa omuwala ati mbadde nyina we njagala oyimirira wano nze nkukolere sayini mpanike omukono osembere. Okay, kati kansembere mu maaso tosembera nnyo kuba nze ndiko wano munda nzija. Kale Hello. Wanjinya. Tonatuuka Sinatuuka bwentuuka bwentenze ngenda kukubira just ne mukubo nkoba kama bukomi. Naye ng'onaatera. Ndowooza kati okuba kati ndowooza mudaka oba nga 2. Kande endala 2 kale. Mudaka nga 2 nja kuba ntuuse. Kale bambi. Kale kati abitusanza wana Ndiri wano wenkyama wano. Angambye abulamu eddakiika 2 atuuke. Kale ndi wano eyo. Kale kansembereko. Gye baleko mukwano anti tobireeza ate abantu batulaba. Kati yagenda kujja tusanga anti wano tupaakinze bubi kati tulina musanga we lindako tugenda musanga waye wali zibulooka wali kambuleera ka yero transformer bweweta ku transformer ekibanda ekisooka tukireka naye ekyokubiri so tuyagenda tupaakinga ebbaliko eri nga ye ali eno bwati kati omulenzi bw'ogenda kuba eno sayidi bibyo
Bw'okolera wano munda ng'owese wabula obadde tonneesiga mukwano mpaka wondabyeko kati anti babituwe ffe tugende wali eri kale abireeti kale naije baleko kale ketendagirire batatu mwe muli omulenzi ataddeko masiki ya black ayambadde saati ya red. Simanyi oba ataddeko Marvin masiki mubuuze oba ye Marvin. Kale katumubuuze kale nzijako Hello? Wanje? Kale naije baleko. Ata ani ono? Oh, ani ono? Owamanda okomyewo. Ati Wanje? Tingambye nyinza okukuluyisa kati oli saidi ki mbadde ndi kuluno Enansana naye nga sinawetayo eno munda ko bwedda nyina ebintu ebirala byenshoppinga olwo bimaze nekkubira namanda ogenda gatwala saidi anze gyagalonda bagenda gatwala nyina atera okugantwalira okolera saidi nze nyina gakozesa mikolo tufumba oyina omuvubuka awo Marvin yatera okunguza naye nze byangira sibisiima kati kyova olaba ate nalinza obwedda ate oli kundisappointinga bugundi Marvin yatera okunguza nze mbadde nteeseza bwenti nti obutakumalira budde nze mbadde nti okukubira omuntu awo najja anti olwedde nalinze dda kati awo kubanga kati lwaki sifunyeeyo omuntu awo najja nakulonderako bwe toli kumpi nindemu okumalira obudde kubanga mu kaseera kano kituufu kiri nti ndi ku Ntebe road naye nga nkomawo bukomi kati oluusi oyinza okuba nga olina gyolaga oluusi olina byolala okukwasaganya ate ninkumalira obudde naye ate yandibadde akufunirayo omuntu akulonderako awo yandibadde beta naye waliwo negembadde ndeseewaawo nga malungi wandiga neeweeredde olulala bwema neekwasa nkuguzeeko ebbanga tobaawo era buli wentuuka nembuuza Marvin aŋŋamba ate yakagenda ate ki nkuguzeeko ebbanga manja nkwerabira oluddako manye nti newoba onsindikidde busindikizi nga sisituse gajja bba malungi kyenjagala so bw'oba olina by'omaliriza nange mbeeko nyina byenguzeeguze nsooke mbitwala saawa 11:12 kiri kitya nja kuba wendi kale kambeeko bentwala bino eno oba nze tusobola n'okukola bwoti osobola okundagira netukukolera delivery nze sibeera wala newammwe nnyo kiri awo kubeera ne bwemba gyendi era mba nyina okuyitirako sayidi zeewammwe kati giroogira kuba nyina ffe tufumba emmere biki mikolo kangire nga mmaliriza ebintu byenshoppinga gira omaliriza kale saawa nga 11:12 kozi munnyuka mmeka tunyuka saawa 3:30 tewali buzibu 12 zibokke kale bambi kakati ekiriwo akozeseza MTN nankubira nga tandise obuuza ebyo nti okolerawa kankwanguyize nkuwa omuntu agakulondere nze nekugamba nze amanda nga twala bulijjo nfumba ku mikolo ntwala amanda mangi naye buli wenzijja ekirungi obadde oŋŋambye erinnya lya Marvin buli wenzijja Marvin yannondera nannondera ebitansanyusa
Nangamba nyina gembadde n'akaleeta nsookuwa omuntu akuguza akulondera obulungi oba tunaagakuweereza. Kati aba bayagala kusindikayo nze. Mugambye nedda. Kati kyenkoze okimanyi angambye mbw ayinza okundwisa tannaba. Kati mugambye nti kati gwe bwe mankuwadde time ssaawa nga 11:12 onaaba omaze by'okola. Nangamba ajja babimaze. Mugambye nze nya leero nange ndabe ku muntu gwe mpagira bulijjo ebbanga. Nkuwagidde ebbanga. Kati njagala nkulaba olulala ne bwe nsindika ssente n'ompeereza buweereza. Naye nga nkulabe kati kye tukoze omanyi nze ebimanyi ebya surprise bya bugumiikiriza. Ositanza avuga amafange ngenda kudda kamuleke neetooloolemu mulinda ngambye aze masiti ng'etteeka ssaawa 12 agenda baawo ne mubuuzo nnyuka mmeka naŋŋamba annyuka nga 3 ez'ekiro. Kati katugumiikirize mukwano. Kati kambuuze ayinza okuba akubyeddeko mabi namubuuza waliwo kasitoma ali awo gwemugambyeko nti sinamugambako nti wendi mugambye nina omukolo tuli kushopinga bintu mugambye nina byengula kati nemugaa kansooke mbitwaleyo kuba mbuuzize watuufu oliwa wennyini nemugamba nze ndi around wano mu Enansana mbadde nyina obwedda byenshopinga simulazeeko omuntuuse. Naŋŋamba kale tewali buzibu. Kitegedde. Angambye agenze kabalagala. Kati katumulindemu kubanga tunamusanya ku pressure agenda tandika okugamba kiki ennyo. Kati tumuleke ateekinga time yenze ngenda kukomawo kasitanda byewo. Kale katugumiikirize. Okay, obadde ogamba nti akubide nagamba munnyuke mu ddeeka. Kati ngenda mumukubira mugambe nti nagenze mu town biki ne binkwata kati nzijaawo. Nkoze lyekkubo bw'olikwata ligwe katooke kuba mani nyamulima nti mpitirawo okudda ekambeera katooke. Nti eryekkubo bw'olikwata eryo si lye ligwe katooke. Kati nyamulaga nti mpitirawo nzira katooke gyembeera. Owulira? Kale oba bikusumbuye bikole enkya namufuna. Era njagala kubaawo kasita onoojjula mu budde ze bwe mba nkuwadde obudde mba mmanyi bwakira. Kale obutabigira kiro mutiisa katukole enkya kale. Kiro tebirumala kunyuma. Kale katujje enkya it's okay. Katukikole enkya awo ekirungi nti mu budde bwa lanchi. Kati ne bwe simukubira kamuleke. Hope Shifah nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi renda kulukumi kuwadde renda olwobulabo bwokumukumu bwotona bu surprise. Hello. Nkomyewo nze ntuuse ku kitundu. Mpese kino ekidda wa Kabumbi. Mpese genda bugenzi wali ndowooza omanyi. Genda bugenzi awo omugambe wabula nkwagala nnyo era nga bw'obikola. Mugambe nti omwagala nnyo nnyo naye basooka mulugamba nti ngera bw'obikola nti surprise tebani abikuwadde bw'obimanyi. Nsooka agambye nkwagala nnyo. simuwa buwi nsooka mubuuza. Tomuwa buwi. Osooka muteebesa ne tulaba. Naye amannya nakuterako limu amanyi okozesa amannya mangi kati simanyi. Amannya agaani?
agange gampita kuba kati ayinza okugamba nti madamu oluusi nakugamba amanyi okumpita mu buswiti kammonde oluusi nampita wangi amanyi okuyitaani mbuswiti kammonde oluusi nakozesa erya madamu oluusi nakozesa eryo erya nasaazi oba maama princess kati bwe awo simanyi gonna agoogere kati awo simanyi kasita nayogerako lyayogedde naye mugambe mwagala nnyo so kati bw'ayogera erya madamu tugende n'eryo kwago bw'ayogera princess oba madamu oba sweet kammonde ebyo byatera okukozesa ebyo oba erya nasaazi kubanga nga ayogerayo erinnya oba ayogerayo erinnya lyotera omumuyita bwebiti kale tuwese nno wano ewaabwe tulobe nga tuyitawo nkulabye naye ndowooza omanyiwo ate toyingira ewalala kyemmanyi mwali leero ayambadde tishaati emikono gya bbulu gya bbulaaka mulimu emikono gya bbulaaka ya bbulaaka erimu akantu kalinga bbulubbulu oba ow'amazzi kati tuwese ku kiweta ne tusooka tuyitawo kaakati tugenda kuddayo naye nga tuva eno ku kkubo lyabwe bwe tuba tuva eno ku kkubo lyabwe yasooka wewasooka oba wewaddako bali ku layini awo walina okuba wabula osobola okubuuza nti omwami gwe bayita Ronald ayinza okuba eyo munda nga temumulaba kubanga ekibanda kijjudde obuuza omwami gwe bayita Ronald oba bamanyi erinnya lyabaawo simanyi kubanga bw'oba ova eri ekibanda kyakubiri kati bw'oba ova eno neera kyakubiri biri ebibanda bibiri bisatu anti kati waliwo ekitunudde mu kkubo ekitali ku layini eyaabwe biriwo ebibanda bisatu ku layini yaabwe ate waliwo akatunudde mu kkubo ekookuna kati ku layini yaabwe kirina okuba nga kyakubiri n'okuva eri era kyakubiri ali wakati ayambadde tishaati emikono gya bbulaaka emikono gya bbula erimu abangi kugambe ntya erimu kituyambe leero kiggwe kireme genda mu lunaku lwakusatu erimu bbulu ow'amazzi oba bbulu w'amazzi bbulu ow'amazzi naye ng'emikono bbulaaka mulimu aka bbulu nayo nga ya bbulaaka eno wansi obuuza bamuyita Ronald tubuuzaako ow'omwami Ronald awamatunda amandayaali bannanga omulungi atulaba tukomyewo ku surprise eno naye mulaba oli omwami ndaba oli omwami asitudde ateeka ku booda naye nga abalungi abatulaba ku Spark TV bwetyo programu nsomagalawo surprise your loved one tubaagala nnyo mwebale kubaako tukomyewo olunaku lwa leero tukomyewo naye nga mutusabire ndikulengerayo nanti twetaaga essaala zammwe surprise eno tutagazza ebbanga naye nga abateekamu ssente be ba Park and Go Tours and Travel balisangibwawo ku Entebbe Road kwa Middle Loft Kajjansi nkusaba mukwano beekwate gwe wenna yandyagadde okutalaga eggwanga lino lyonna be balina answers ezo be balina solution ku ekyo within Uganda oba outside wandyagadde genda mu Middle East, Europe, Canada, America wa so beekwate mukwano bajja kubanga ate bakikwasaganyizaako. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu
kola ku mpapula ng'eza visa zi work permit kwosa passport n'ebirala nkubulitu ate gwayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Ekajjansi. Back and go tours and travel Ekajjansi. The world starts now. Era bwentyo nyongera obbajjukiza abalungi baffe abatulaba nawe osinzidde otulaba, nyongera obbajjukiza nti aba New Afro Canadian Foundation bwe bati batutegekedde conference era nga eri ku International Empowerment Conference on Healthcare and the Medical Sector. Gwe wenna mukwana yandiyagadde okubanga ogendako Canada next year around June 27th up to 28th. Omukolo lugendo bbaawo 25. Mbegayiridde, this is the time. Bintu bina expiry date. So kati obudde bwe buno mukwano, just contact these people aba New Afro Canadian Foundation babeere nga ate bakikwasaganyizaako. Omukolo genda beeraawo venue Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera. So please mbasaba mu contacting enamba eno omukyala muyita Kathe Kabiite ali ku +1 647 271 6223 obeere nga ate omanya details what you need biki byolina okuba nabyo okubeera part of the conference ya next year. Tuvuddeyo eyo mikwano ate era gwe wenna yandiyagadde okubanga okomawo e Uganda for a holiday obanga okomawo obanga naawe oli Uganda wandyagadde ng'oli Uganda wabula wandyagadde woowummulirako bawobeerako, you need like to get away, you need to relax your head, you need nkujjukiza nti munnange aba Bunga Comfy Homes mkozi mwangambye abamu nyina kiyita Comfy bannange anti omanyi nammwe abatutegeerera olumu bitusobera waliwo yagaye Shifah you're pronouncing the word wrongly. I have to say Comfy Homes but anyway bosi wange kyeyampa mbajjukiza Bunga Comfy Homes beekwate mukwano bebokka ekifo kyokka kyemmanyi kyosobola okwebakamu nga kirina security egguluggulu nga kiyonjo kirina parking nnene, wifi yekola sine mugamba nti wifi ze Uganda tezikola, wifi yekola bulungi, amazzi like cleaning running water amalungi, bayina AC line bbugumo ne tutuuyana ne tuswetinga AC ekola bulungi, buli kimu mukwano, washing machines everything mukwano, totawana tuletera bitanda, totawana kujja na zikuuka na biki, tuyina ebyo byonna. You just pack your suitcase n'omwagalwa wo oba oli wekka ogende mu Bunga Comfy Homes. Era nga nkusaba mukwano oba contacting contacts ezo olaba ku screen zaabwe, ate ng'era ennamba ezo ziri listed on Airbnb. Please gendako ku Airbnb searching Bunga Comfy Homes obeere ng'obakwasaganya obabuuze details na ki omanye how much you're supposed to pay, yagala kubeerayo bbanga lyenkana ki. Ennamba ziri ku screen but mwabali mu diaspora ennamba ejja bbanguyira eri +1978 855 8672 njiddamu gumu +1978 855-8672 abali mu diaspora that number egenda banguyira, abali Uganda number ziri ku screen. Nkomyewo surprise eno yatagaza dda omwami tutunudde mu business yawo olengera ayina ekibanda ky'amanda era nga omukesi waffe agambye mwali right now kwanga bwe buno obudde mukyalawe watera omuweera lunch omanyi okubanga mugenda surprising omuntu musimbudde muddayo that night we twabagamba mukatuddeyo ate ekiro ne batugamba ate omuntu agenze simanyawa hoima. So kati now we are back bannange sigenda lwawo nnyo kwetooloola bangambye mwali right now muzikirize nende musaleko nga bulijjo munsabire tebankwatira eryanda limu ku limu we bansabula kale katugende tukikole nabaganga bwemututuma bwe tubikola abamumanyi oyomba lwaki ate Shifah okoze booti lwaki oyogedde booti kitegeeza eyantumye ye bw'aba akyagala kati naawe bw'okeera n'ontuma ngamba bw'oyagala ekintu kyo bwenjo kikola kati nekino kangende ekikole ng'eyantumye bw'akyagala ebirabo tuludde nabyo ennaku bannange bino bye mulaba. So tugenze kukola surprise, it's not a birthday but omukyala aliko agamba omwami went I love you so much. So simanyi wawe tulaga banaye ntya okubula nenkola ensobi banaye okay so like onengeze okay
so. Nah. We go slowly. Tutwala surprise, banange. But I'm so to know and everyone is gonna be like. Yebale ko nyabo. Shiba chi. Shiba kalungi. Tufaanagana. Manna yenga nesimi. Yebale ko sebo. Yebale ko sebo. Bane obatubuze. Yebale ko sebo. Kale. Era de sebo. Siyeta no sebo. Bulungi sebo. Sobira njogerako ne mwami Ronald. Okuvawa. Surprise jeva. Surprise evuddewo omuntu gw'oli mulaavu naye. Omwami ono namunoonya nnyo bambi sometime back. Ronald era nga ye gwe gwendabako wano. Nakunoonya olw'Essande nga njagala amanda. Ojjukira omukyala yagamba nti afumba emmere ku mikolo ayagala amanda. Yenze ssebo ntuuse. Ndeese surprise naye obulabo bwe nkuleetedde obutonotono kuva omwagalwawo akwagala ennyo. Wangi? Tonabitegeera. Munnange. Era munnange yagambye. Nange kansurprisinge ku mulenzi wange. Kubanga mwagala nnyo bannange kozi yangambye akwagala nnyo akwagala ebisooka n'ebisembayo. Naga munnange si kibi bebiwo naga atayina nnyo naye. Ng'oli awo ka surprise ne kakusanga wooli. Yenyabo. Lwako olw'Essande wambula. Nabitegeera nembebuuka. Wanje? Nabitegeera nembebuuka. Webibuuka? Kiki kyo wategeera? Ate gwe nagamba ndi ludda. Wangamba oliwo. Wangamba wooli naye ovaawo. Noddamu n'okuba. N'okomawo oba naye nga bwali buzibi oba. Like bwe nalinda onkubire nti okomyewo nga tonkubira ate ne buziba. Ne ngamba munaye kaŋŋomiikirize. Naye nga walaba nga client tali kiriya. Asa kitwala nnyo nga nsonga kubanga kiva nagamba ku mulimu waggule kankuwa omuntu. Nze nali njagala ggwe. Wali oyagala nze? Nga saagala muntu. Leero kasita bagambye nti wendi. Ani aŋŋambye? Akusindise. Nadda mbadde nkukettanga buli budde. Obadde onkettanga buli budde. Anti ongambye surprise. Bw'aba surprise kubaako kwegamba nti agisindise. Waliwo abaagikoze kuba munaye kati nze gwe sikumanyi. Kati abeera agikoze abeera akoze eki? Abeera nsigala ngamba. Abeera amanyi nannyiniyo. Naye ate n'ekira kati gw'ogambye mpulidde ogambye Ronnie. Mpulidde ogambye Ronnie. Sinagambako linnya Ronnie. Bwe mpulidde bw'oyogera. Nze? Yes. Sinagambako. Sigambyeko Ronnie. Ogambye. Amannya gaagano nagataddeko ne kuno kirabika. Ronald, sinagambako. Bwe mpulidde ogambye Ronnie. Ngambye Ronald, ngambye mwami Ronnie. Gwe tomanyi bbanga lyenkukettedde. Ronnie gw'ogambye. Ngambye Ronald. Kale no bw'abanga Ronald. Naye kati sinze Ronald. Okay. Naye nga kale egendawo eri ggwe. Oba sigwe Ronald, then oyina eddala. Anti ongambye. Oyina eddala Mujulizi. Gw'ogambye gw'oketta tomumanyi. Mujulizi. Ronald Mujulizi yeggwe. Ani gw'osuubira. Akoledde surprise. Surprise. Oze kumbega. Olese surprise. Ndeese surprise out of love. Out of love. Kuba omuntu bw'akutuma akuweerako munnange amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Amateeka n'obukwakkulizo. Surprise erina okujja ne nannyiniyo. Alina okugirako. Nannyini alina okugirako. Ngambe kankuba essimu.
bankwatireko wano munnange ebirabo bino kabisoke bibeera awo ebirabo ebyo mugambe surprise kale asobola maybe oba kukola atya kyokka nze simanyi na linnya lye manyi liryo kati mugambe nti kale nga naye bwe yataddewo amateeka agage bw'ajagala surprise nange mugambe nti gwe tweredde surprise agambye obadde olina okugirako bwe kirina okuba mu ndowooza yange anti osanga ebintu bya step by step tutandika ne step y'okwogera gwe g'osuubira ne tulaba step endala eddako wanje agireko anti wangambye nkukwatireko onkwatiddeko kati ogambyeko omukubi halo bannange tebannaŋŋamba linnya ly'omuntu eyantumye omwagalwa w'omwami ono naye nti lwaki oyo yenna ali eyo nga wakoze surprise lwaki oba togiddeeko ku birabo agambye nti nno okay kale kati ndikwogerayo kyogambye agambye alinze linnya tulabe ekiddako awo mbuto yonoona bintu nga bwe yabitegese anti nkugambye alina okukola ki alina okugirako anti abakugirako teyandibedde surprise because omuntu yandibadde olwedde ali awo wange ddamu nkubirako mutakanga asatu gwe yatutuma obeera wayiye aniza abantu bankubira ssimu ne banneesiga nga tebandabyeko obeera wa nnyabo eyo aŋŋamba kimu nti eyo bannange sebaani g'osuubira gwensuubira waali ate mumanyi kugambye ye erina okukola ki okugirako anti ogambye bakutumye ate gwe bakutumyeko bambi naye tokoze eki tomumanyi ati osobola okwesa wano tuliwo abantu babiri waliwo n'oli ate oli naye ye Mujulizi Ronald tomanyi ayinza okuba nga yeye ate kati oyagala kubba bibuuzo bannange kati bannange owulira ana alinze linnya nno naye sirinze linnya si gwe ye ono nninze muntu ye alinze linnya oyogere erinnya lye bulimu limu lyokka mbu halo wakiri ayogereyo ne bwe liba limu kale kale mbu linnya lye limu lyokka bwe riti yajje anange kati omuntu oba amukoze atya nange ndi awo ndi wakati naye aganye kaso agaana nkimanyi ali kumpi awo tali wala mu ndowooza yange oba mu motoka oba ku bigere oba ku ki nenze nkimanyi kati ebisigadde byonna ngenda byogera nga ye wali so akubaako kyenjogera nga ye taliwo yes kati yaani oyo erinnya limu nyabo gyebali just one name erinnya limu lyokka owaye mukulu naawe weetabye mu bintu bino naawe weetabye mu bintu bino kwatiddeko munaawe erinnya lye bannange n'aliwulira kyova nze nkugambye
surprise bwebanga yange yo tewabye wadde nakatondise nze nkimanyi nti aliki ali mukamoli wano around okakasa ng'akeeta bigenda mu maaso kati naye ave gwe yankubira n'ontuma kuba nange yagwe si gwe kati aliwa kubanga mukamoli ono gwe ndabawo ate si yakutte wabula nange bannange omuntu simumanyi nawe omuntu tamumanyi era n'ennamba nasaako she needs a surprise for her husband erinnya lye bambirimu kale lisookezaako leetaki oli mbega interview gyoza okola leero ng'egenda kuzitowerera leero interview egenda kukoleramu naye ng'erinnya wallahi togenda dyogera sirina kyengenda kwogera wadde n'eki agambye talina byagenda kwogera nga totuuse wano mbu yamanyi kirabika omuntu oba aliwa ogambye alabika aliwa mukamoli ali mukamoli wano withi ekiki okumpi nze kyokka nange simumanyi nawe tomumanyi agatera okukozesa gampita bw'atayogera kijja tufudde baaba ng'omwami bwagambye nti leero bambi egundi egenda kuntuulamu nga bwogaye egundi egenda kuntuulamu aha kituufu nyabo nze bankole ntya mbwalinze erinnya lye mbwakwegayiridde bambi yogera erinnya bimpeddeko bannaaye surprise weziba bimpeddeko naye era nga bwe ngambye nti okubaako kyenjogera kyonna ye alina okukola ki kubanga kugana agwolereredde omumanyi agwendeetedde mbadde mulinako information anti ogambye oba because omuntu bwe bukyanga ntuma ntandika onnoonyereza mufuna ntya akola mulimu ki abeera wa afaanana atya ebintu bwe bityo webale nnyo kale nze ngani nga gwe nkumanyi nze omanyiwa kumanyi anti wandabawo toli wawala siri wawala bwe toli wawala mbeerawa mukatono muno mwabeera kati n'olwekyova nze ngambye tuwekooya bwebanga yange agisindise nze mumanyi kati kimanyi ali kumpi aveeyo bw'abanga akyali wala mugamba asembere okumpi ewala nga wa kale abeerawo ewatuufu ali kumpi kumpi nga wa wokwata ng'ogenda wuwo bonenze bwe nkugamba gye mbeera ojja nakutya naye ye mugamba aveeyo nti ye agamba kati yandisindise kyemmanyi ali mukamooli awo ali mukamooli awo kati gwe kale tutwala otulage nti yoyo akoze surprise wangi gwe tugenda omututwaleko kuba naffe munaye tufune surprise yolaba ku muntu eyatutumye amazeeko pulaani amazeeko pulaani akikumazeeko yani oyo akumazeeko pulaani akusindise yani singa nno nange erinnya ndikugamba nti yegundi naye sirimanyi erinnya agwe nobwoba nga toliŋŋambye kati gwe mukubira essimu mugambe ki kubanga nze nkimanyi ali kumpi mukamooli kale gwe ŋŋambayo ekigambo kale gwe mukubire si eya time kale nsomere enamba ye mukubirire kuno eri musimu ena eri ku kyaji mweno teririmwe mweno teriyo kati bannaye obaga nsitame wano kamunguluze kubanga this surprise eringa ennyangu naye nzibumu omanyi ekintu ng'oli kikola olabanga ekyangu naye ng'ate kizibu muno kizibu muno
kubanga kigambo linnya naye banaye abakyala baagala oboogera erinnya wangi alinda linnya mugamba nti mukyala wange oba bebi wange omwagalwa wange omu bwati gundi alyokafa obutuke mu kamooli ewe bisigadde simanyi arrangement ze nze awo ndyoke mukubire mugambe nti erinnya munnange lyerino teketagisana mukubira nze nkimanyi ali awo akulaba wano waliwo next gondi oba aliwo next door simanyi nze kimanyi akuli ku mugongo wazze naye nze ye emmotoka ngitadde awo eya bbulaaka temuli muntu wuuyo sabo tunula mu mmotoka eri awo wabweru olaba oba mulimu alimu tunulamu mu mmotoka eyo wabweru naye nawetako dda wano omwami oyo ne mmulaba ye lwali lwakumeka aliwa yenna oyo najjako dda wano bwenti naye nga gwe toliimu nga nze siriimu kiva ngambe nti surprise eyinza okubanga yoyo kubanga gwonoonya tomumanyi naye ate nze nga nkumanyi noonya Ronald onoonya Ronald yegwe nze nkulina nakulengerako kati kyoyagala njogera ennyo ekyamaanyi erinnya bambi erinnya lyoyagala njogera gwakusindisa tomumanyi n'erinnya lye tolimanyi sirimanyi n'enamba ye mpozi ongambye nkuwa enamba ye no erinnya omukubireko linnya kyekikulu ennyo linnya lye ate ng'ogidde yakugambye n'okugamba nti waali aliwa ye akusindise angambye nti wooli kuba sikategedde kati otegedde otya nti wende kubanga tonkubiddeko anti kuva sande nzijanga bwe nningiza kiri bwe nalaba tekijja kukola kasita towaddamu kunkuya n'oŋŋamba nkomyewo nga nkugambye njagala amanda bw'otagamba nti nkomyewo ganone aye nange nendaba nga buzibye neŋŋamba sijja kutambaala kiro kati nensigala nnaku awo lumu bbiri bwe ningizaayo olwolumu nabibuukamuko batya nabibuukamuko era nga bwengambye nti tojja kwanguyira nenze nkumanyi nkugambye n'omuntu akusindise waliwo okyamira wali kati kagambeyo kimu sibeera eno ebyaddala obeera wampozi mbeera munyonyo nyonyo saidi ki nga wawasudiru nga ekidde mulungu bwe batyo saidi naye bannaye ninza okuba nga neeno simanyi nnyonnyo byayo akantu kano bannaye akoze akantu kano sikategedde laavu ejjiramu ebintu bingi munnange sikategedde naye ngaerinnya naye oba lyo okamubuuza ebbebi nkoze akantu erinnya eryo sigenda digamba nange kulumyemu omutwe olumyaze oba ye gwe gwe nnumya ekiki ate bwakyo kunnumya omuntu kubanga oŋŋambye omuntu gw'onoonya tomumanyi jase bamukuweereza buweereza bifaananyi because omuntu bwakukubira nagamba ng'oba ekintu oli mu kikola alina waakirabye nagaa nange nkyagaliza omwagalwa wange yes kati ye ate nze bwampa nti kontakiti y'omwagalwa wange yeeyo ebisigadde neneekolera research kati ye alinda ki kati awo ekiddako omuntu omubuuza oyagala nkikole ntya kubyeko akavulu bannaaye tulabye obuvulu kubyeko akavulu kubanga bino ntera biraba mu kibuga eyo kujeserotoni eyo gyendera obirabira eyo kati tuli wano munnange kozi bayitawo batya Enansana Kabumbi wena bwonegeziwaza nze nkimanyi nti omanyiwo nze nkimanyi nti omanyiwo manyi nti omanyiwo yakubira mugambe wendi gamba je kati gwe mukubire kusimya omugambe nkimanyi gwakikoze naye jangu gwe gosuubira nagambe enamba erimu eri essimu endala eri ku kyaja mwene essimu taliimu naye nze mbadde manyi bebi wayina okuba mu ssimu zonna essimu zonna ne mutwe ate kati nakubira kuno kusimu tikuli airtime kale nze baginsomere ate enamba gyotalina
Anti ate yani gye sirina. Kusindise. Anti kati nze bw'oginsomera kindaga nti omutegedde ansindise. Ate nga nawe mwennyini obadde oyogerezeganya naye. Anti gwe njagala ndabe gwe bompe erinnya bwe liba liganye. Twagalawo just something to show that you know the person atutumye. Abatumye. Naye ng'omumanyi. Anti nze ate gwe nawe twagala tumanyi. Omanyi omunange ennaku zino abasajja obeera awo ng'olowooza wuwo naye nga munange si wuwo. Kati oyagala kulaba bituufu oli wuwe. Already answer nagikuwadde dda. Tonnagimpa. Ne ngamba nti awo ekkubo ly'okwatamu okudda ewaka. Okudda ewaka wo. Ewuwo. Oyo munyonyo. Lyeririwa lyenkwata okudda emunyonyo. Kubanga kyemmanyi si erina erigwa ekatooke. Ntera okutemera katooke. Nsuya ne luli na mentioning ekigambo katooke nga toogera ku byamanda. Katogera ku byamanda. Naye. Kati erinnya lyo lyali erikulumya omutwe. Nze mpulira kugamba nti essanyu limbuganye nga linsusseeko sibitegeera na bitegeera. Kubanga ne mu kaseera kano simanyi na linnya lya kumuyita. Kubanga kati ndaba asaanayo erinnya epya. Wanji agambye yamumanyi naye tajja kwogera so kati simanyi. Kikambwe Wanji bagambye batya? Bikunyumira. Nkimanyi nsobola n'okitegeera. Ogamba kamutagazaako wagende. Wanji? Era binnyumira. Essanyu lyensinga okuba nalyo. Surprise. Era nga bw'okyogedde. Wuno munange gwe tuleetedde surprise. Neewuunyizza nnyo. Kusanga. Mbadde nkulabira ku YouTube. Sanyusa okulaba mukwano. Webale emirimu, webale kufuba. Nfuba. Ne bwendi wano ndi mukufuba. Nfuba. Amina. Kale webale kumbuuzaako. Ne bambi mugambe nti nsiimye nnyo 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 ate nja mwagala. Ani? Pakalubeerera. Ani bw'ogenda okwagala? Pakalubeerera. Ani? Oyo yennyini. Negwe omusajja asookyuzinga bukyuzinzie kukukuba naye nga takutteeko. Kati ekyo kye bayita omuntu okukukuba nga takutteeko. Oyagala kubeera kaweweevu. Olaba buli kintu kyonna kibaamu ebiwonvu n'ebikko. Kati ndi mu bikko. Kati tugende ku biwonvu. Kati lwaki oyagala biisa mu bwangu? Nze nkyalina essanyu ly'ekirabo. Yes. Kati gwe ndaba onvuga sipiidi. Yakamala wano eddakiika 3. Dakika 3. Sipiidi mangivuze wakati. Olunaku lwonna waluwaddeyo. Lumu olowooza naku zennaakawaayo n'ekirala kintu kino mwasooka ne mutuula ne mwegeyamu nga tuliwa nga bw'oba bize ngamba bize. Ani abeera bize? Bw'ani agambe mu mbeera bize? Nakunoonyerezaako nkumanyi. Mbeerawo wano. Nkumanyi mukwano. Tomumanyi? It's okay. Kati nga bw'omumanyi nange bwe nkumanyi. Nze nkoyo mukubira kubanga bambi ate kati yo yagamba jasi gwe mugambe bugambi ajja. Anti kati ani abajja? Bwe buzibu obwo ani abajja? Ajje. Ani? Ne. Ani abajja? Dai. Namba ani abajja? Abusindise.
Yani akusindise anti kati ye munamugambye eddabiganya agamba boogere erinnya yabiganye yagamba nti bw'oba omwagala naye akusabye ekyo nti just erinnya lye kati ndigambe gwe agenda bakuwulira erinnya ligenda kyusa bingi genda kyusa bingi ndayira walayi ina good way nkimanyi naawe omumanyi era omwagalanyi naye munneebalize omanyi omuntu okusaba nagamba nti nsabye kana akantu bwe kati niyinza okuba kale ayinza oba kyasaba kinene nnyo kinene kyasaba kinene kinene nnyo kale naye akusabye kale for the sake kimukolere munneebalize yebale nnyo yebalire eddala ani gwe manneebalize okunjagala ani akwagala gwotegedde akutumye gwotagenda kwogera akutumye munneebalize olwa muŋŋambire tinja mwagala ebiseera byonna muddugavu mweru wangi muddugavu mweru nebyo nabyo mwebiri weerabidde omukuba ekifaananyi n'olaba akusindise ate musangewa naye endabikayo muddugavu mweru mukwano gwo mu mikwano gyange toyinaamu muntu g'oli love naye my friends because mikwano gyange abamu tebali na Uganda njogerako wawa na Uganda tebaliiwo I have no friends clients tebaba mikwano gyo client aba client ne ate nekira nkimanyi nti ali kumpi wano si wala tugendewo tulengeze nti ali wali oba eno oba naye kyewunyisa bannaye kyewunyisa olinayo ekirala kyobuuza mukwano kyalinnya anti ebirala byonna bigenda kwesiba olwekyo kati nekyenandako omanyi kyoba okola kati gwe mbuuza ebisigadde byonna erinyanjadde gamba ogundi oluvannyuma anti kati sirina kyenninza kuzzaako kati mbuuze ki ekirala era byonna bigenda kwetooloolera awo kumu identifying omuntu lwaki oyagala kunziba obwongo sikubye bwongo ate kambagambeyo kalakita y'omuntu aseka omulaba nti nno omwami ono aseka bw'ati aseka naye gye tukomolwawo ajanyiiga okitegedde ate nga kyekinyiiza ogamba naye bano abannumbye ewange ne bankazaakaza kiki ennyo ate nga era nakyo kya mu buntu kiba kitegeerekeka nange wano nkyaddewo bukyazi wow nange nkyaddewo bukyazi wano nange nkyaddewo bukyazi naye munneebalize mwebaliza nnyo 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 kale sebo era kankusiibule munnange thank you for your time tweyanzizza kale mukwano halo kaŋŋende mukwano kati nkole ntya kale oba mukuwoyogereko naye kubanza ngamba kimu nti nkumanyi tuli ba mukwano nkuyita ojje nze ne mugamba nze mu mikwano gyange temulimu mukyalawe so kati aganye munnange kubanga omuntu kuba ngambye mboba oli wakumpi jjukira nze sikumanyi wankubira ssimu n'ompa omulimu kati aŋŋambye mbu olabika oba oli kumpi oba otulengera oli mukamooli ne mugamba kale tufuluma tulagewo wooli aganye ekyo nakyogedde dda n'agamba essimu mwe yakusevinga teriiko muliro mugambye akkubira essimu agambye eno terina airtime ate eri gye yakusevingamu teriiko muliro kale mukwano wanje nti kuba ku namba ye kyosikina muzibu ngenda mukubira kuyamba anti mbuno kati ayinza mbuka bakubira essimu kanveeko
kati kamunguluze lave no buli omwe muluma lulwe sinyangu kagambo kampi mbu LOVE naye baabi Bannaye kiki kyonkoze kino bannaye nga neyanze ge mukwano weebuzeebuze nnyo ali gwe atuulibwa ate lwaki tozze weebuzeebuze mukubidde halo mukubidde bakubidde oyina abali mukujja yewano wanje mbadde nkugamba byangu yewano nze wano bali mukumpujja mugambye nti osobola okutta omuntu nga tomukutteeko nangalo bwoti bannange kanzije bagamusifa yabu nange nkulabeko bambi kale mukwano okitegeera essanyu lyo baneefe abakyala gamba tuli fane mu obuntu bwe mulaba ng'obwekisiru ffe lyessanyu lyaffe First of all, those were things lwakuba nti kati kiri bwe kiti nze nkumanyi ate ko n'ekira gwe kompanishinge ng'omuntu bwakwetekera nage oyo bw'alijja gyendi nja muva very true ate n'ekirala kati nkumanyi ate kugamba siinayo na muntu mulala gwensuubira mukyala wo yoyo omunnaani nasaazi siina muntu mulala gwensuubira nti ayinza okukola ki okinkolera oba kitegeera alinza oŋŋambeko ku mannya ge g'omuyita mbu princess sweet mama princess oba sweet amannya gonna yagaŋŋambye geokozesa ewaka otumyeyo wadde n'eryo madaamu kale wandigambye erya madaamu kati saagala bigamba mu kaseera kano kubanga essanyu lyennyina noonya kyenzizaako kyenoonya naye nga sikiraba kati oyinza okuntaataganya kubanga kati obwongo bwange mu kaseera kano nyina we mbusindise bulazeewa ojja kyerabirako n'agago nja kyerabirako n'agange kati ŋŋanze nga bwonkubyeko bwoti surprise katandika butandise katandika butandise katandika butandise naye bambi akwagala nnyo bwe bumu ku bubaka bwe yampa gy'oli njagala nnyo omwami wange naye ate munnange era si kibi ne tukuteekako ku billboard kipande buli omu n'amanya nti oli waffe sikinaamu sitaani munnange bannaye nsanyuse nnyo 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 amiina nja mwagala obulamu bwange bwonna kikulu nnyo ekyo nja mwagala obulamu bwange bwonna nensanyuse nnyo kirungi lyessanyu era yakikoze kusanyusa si kinene n'agamba si kinene era talina nnyo naye n'agamba naawe ogwana okusiimibwa n'okwagala nkubya akavulo byenali ndowooza ate ebyesoose gwe naye byewandiyagadde omukolera like gwe byolowooza gwe wandirabe nti yasaana surprise oyagako nze okubba bibuuzo sigenda bibba kiva nagambye bino byange okay awo bye ebibuuzo ngenza okuddamu mukubira nga mpulira omuntu ali maziga bannange kiva ngambye bino ebintu nteyabiraba ku Sheraton Serena Grand Imperial ezo hotels Tripoli
golden tulip nanti ezo kwa kashi eyo kati amve surprising ndaba bituse neno e Kabumbi chovane Mukyala wa kwagala yagamba oli hard working buli budde oba mu mirimo ng'obayiiyiza ye n'abaana so kati olw'olumu naye weetaaga treat ebimulinga ebyo munnange ne bikusanga wooli tuterese ebimuli bino ennaku bwe tubifukirira amazzi tebifa anti olwo nga tetulina nnyo zikola birala ate ngati nabirabadda mukamoli ebiriwa nsensinga wabirabawa mukamoli walaba musimu ye simu ye jasi waliwo obudde bw'obeeramu n'olaba nga waliwo ekigenda mu maaso kati wamusensinga n'olaba ng'ayina kirabika ekigenda mu maaso kyazzaako era nawe wankubira essimu ng'onketta naye nga nze nabirabye dda nabirabye dda yayika yakolayo akantu akakumanyisa owalaba n'ogamba waliwo ekitali kituufu tewali jasi gwe mpa ku nnamba yo nkitegedde akaffecce yesi Flesha bimuwujja webale nnyo webale dda mukwano wama abadde akumanye kuba ayogedde n'okwogera nti ali awo woyita ng'ogenda naye ng'ayagala okuntiizinga nze obadde bampujja buujja abula abannaye no surprise badde yakutambulira ennaku tubale tugenda yingira olunaku olwokusatu ayita wano annange webale nnyo madamu Shifah balire ddala webale uteganya ndabagamba mbimaze abadde wali kukolako effujjo iye kyendabye ekyo talina buzibu naye justinze kunkooyaamu tayagadde mbu bimberere byangu agambye agenda kukwagala mpaka bwaliva mu nsi nange bwe ntyo ebyaddala bwagambye kozi wagambye amannya ki madamu oba switi ki switi kamonde iye gatera okukozesa nejjukira obunkenke bwe tubaddemu Shifah totawaana kujja ngambye tugende eka wasooka n'ongamba ndeetedde ebisumuluzo wano agenze obudde buzibye kati angambye tugende eka ate kati agenze hoyima bannange ne tulinda olwaho oyima n'akomawo ejjo ye n'akomawo konze wuno akomyewo kati katonda bannange nasuze entunula bwe nkuba amasimu wangamba weeruti nzija yes bane batuwe biri ebikola ku keeke mavini ebyasigaddeyo tusale keeki yaffe kati baby wuuyo wangambye n'ebigambo bingi oli surprised bimugambe akuwulira kijjadde mugamba mu kaseera kano kubanga byo binsusseeko naye nga okimanyi nti akwagala nnyo nkimanyi nange mwagala nnyo kitegedde nange ogenze n'ongamba bannange Shifah kati nze nzizeeko ki nga nange siina kyakugamba bannange waneeno tugenda sala keeke yaffe naye nga bannange omulabi wa Spark TV program wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one tuli wano bane n'omwami waffe omu bw'ati gwe tutadde ku billboard kipande bane bw'omulengera tokuba komyawe neewaffe omwami ono wa mukyalo ono omu bw'ati kikuyisiza kitya nkimanyi naawe obunkenke obufiirinze bannange lwakuba nze mbiyitamu kumpi buli lunaku ebyo nze mbadde nga nsula ntunula okuva lwe nakubira essimu kati olunkubire nongaawo ali avaawo nyinako omu gwe nkola naye ava yiri Kawanda nyina omulala ali walala n'omulala ali walala nga nyina bakuŋŋaanya bannange era ngambe leero kabibenga ebyaluli kati obudde bonna abadde asitukawo tatuula ayita wano mwe muyita wano ayita wano tatuula nakugamba era nkugamba osobola okuba nga omulowooza kino nagandagawa waaw naye mukama mulungi bambi tumufunye omwami wo
ekirungi naye akwagala nnyo kuba munaye omusajja omulala tosobola kujja bwotyo mu bizinensi ye mulina amakamera bitaala mbuno mumwemoolereko bwe mutyo so talina buzibu omwami wo nze nice person mwagalane munnange maama w'abaana oli nno ye obwedda yaagi ku kimu tusekerera sigenda kuwa keeke otusekeredde totuya naye nga ebyo yeye Mavini by the oyo oyo twamuketta ddene ne tumanyi twajja jukira lwe twajja bannange tuketta ye kwolwo baali yambadde t-shirt kala kingali naawo mu ddinisa awo ate ndamubuuza nangamba siina gwe nalaba tetwakyama kumwogera naye wadde n'akatono ayina nno lwe yaŋŋamba mbu waŋŋamba kati olwo Amanda agenda yitanze nze abaakuwa lwe yagamba oba bakoleko nti kati bwe waŋŋamba nti agambye atuyitire omuntu ne nkugamba kati abadde agenda kugamba nze I love you ne bino birabo byo bino byonna nga bwe biri wano eno birabo by'okuva ew'omwagalwawo bulijjo biri omwo tuzunga nabyo tudde eno ojja birabira eyo tulina ekibiriiti ojja bino ojja musitulirako kituufu kale katusale keeke wanje surprise ekususeeko sikwekoza wabula laavu bimugambe sikwekoza wabula laavu wallahi laavu omuntu atagiina n'atagiriimu ayinza olowooza mwekoza naye nze njitegeera njimanyi wonna wemba mba njitegeera nze kubanga njikozeemu ninaanyeeko abagirimu n'abagirina era naye nga laavu nnungi teri muntu atayagala kwagalibwa kituufu kozi oyo nga yeebuzaabuza naye ogambye omumanyi sokete naye olaba luli owajja wali lwe twakuweereza owajja mu paaki nga baalaba abakyala ne bagamba surprise togitulyako oyo madamu Shifah gwamuleeseko nze nedda kati gwokwatagana naye nga sigwamuleese badde nyina wenkubuuza baatulengera bakulaba bakumanya abantu abakyala mu maduuka naye nga neekwekakweka nebuzaabuza ne wano etuze motoka tusoose gireka eri wala ntambuza ebigere uliwo emikisa emyereere oli enkuba emikisa kwatiraako wano tusale akakwase kano tusale keeki yaffe eno okucelebratinga laavu eno ey'ababiri omwami n'omukyala bensinkanye nkozi wangamba manya gwani kolese omwami gakuyita agange nze nasaazi pasikazi wallahi awakanye ng'alowooza mbu twemanye ebiri awo ebyaddala mbadde sikulinda so omwami we agambye bino nti bijja biraba eri ku Sheratoni ku Serena kale tusale keeki kwatako kambe 3 0 1 Yay! Oh! Si birthday? Laavu. Ukimala. Kale kataleko wano just kiriya katono ngene naye eka. Mabino naleta box ya keke eno. Oba omukyala gwenze naye aliwa. Omukyala agenze. Obwedda mpujja wujjako. Mavini, ita omukyala oyo gwenzize naye aliwa ali awo. Obwedda awujja. Oba azzeeyo. Kaleke eno yokutendala mujjaku. Kati obadde omaze omuwa lunch. Omulwisizaawo. Nedda yaŋŋambye nnindeko. Badde manyi. Ate jukira oluusi omuwa lunch ng'asooka atambulamu. Simulwisiza ngambye erindamu. Badde manyi omulumya enjala ng'oyagala musibirawo. Ng'oyagala abakyala temuli bangu. Yino keeke bambi serving omwami wo. Alitiibwa. Omulwisizaako mwana.
Mami Princess. One. Mbu madam. Waliwo agamba banteebe ne boogera eri amadamu naga Shifah nedda saagala eryo bamadamu tuyinza oba nga tuli bangi nga bonna be bamadamu. Aha sebo jangu olye ku keeke Mavini tu anti n'oyo gw'oli emabega ye Mavini Kampiteyo wano n'abalala balye. Kale bayita manyi nti birimu otteera. Bano bakyali badde bamanyi. Bano nga tebalya. Mutwale eyo. Okay, bannange. Olina b'otumirako munnange Princess wa Mami. Ntumire baani? Asembere. Lina komwagaliza kayimba ki? Waki naye bannange. Kazi wakamunyumira. Bamma oli nantume fumba lugamba lutya lutandika lutya fumbira ddala ofumbe. Kino ky'oyimbidde kiringa kiyungu. Olwoze simanyi kuyimba. Kati wajja kufumba. Najja kufumba. Okay. Era akitegedde. Sebo ffe twajja kufumba si byakugezaako. Si byakwefumbya munnange. Twajja tumazeeko twasiibula. Era ate tuddeyo mbu ate tudde emabega tulituuka ddi gye tulaga. Nange nkimanyi. Kimanyi. Era naawe ojja twanguyiza okufumba kwaffe. Siina kye sitamanyi kyova olaba. Yasi badde saagala kuyisiza mu bwangu. Ate saagala kuyisiza. Nga njagala kaaba. Mpulira nga bannange. Nga njagala nkugyeyo erinnya mukamwa nti naye nga ndiggyeyo otya. nkugambye. Simanyi. Naye nga munnange kati laavu luli ebadde ku percentage ki kati erinnya eri ku mmeka? Luli ebadde 98. Kati eri mmeka? Eri 10 ku 10. Towerekeddeeyo. Zonna zimuwadde. Ye. Kyova olaba abakyala bw'obanga obufumbo mutambula buli budde muyiyeyo obupya kati ffe tukozeeyo ka surprise. Oluddako oba tunamuyiyizaayo kaliwa. Basidde jja. Yagenda bambu alinze. Tujja kubuusa awasooka byerabire. Awo ate birala kati awo mbuuza nkikoze ntya njiyamu nina obukodyo bungi. Kituufu. Nina bungi gwewesirikire ojja kunneebuuzaako. Naye ekisinga obulungi nti kyetukoze akyagadde. Kirungi. Nze mukwano ntambuddeko mu maka g'abantu ngenze mu relationship z'abantu abasajja mbalabyeko nga tubakola ebintu bino. Oli n'akugamba ondabisa otya ng'ani gw'olabisa bw'oti okunswaza nswadde nze nakuba neiba okitegeera obusungu nno ne bulinnyira ddala n'atabuka tulina gye twali nejjambiya neevaayo atuteme lwakumugamba nti eyatutumye nno mukyala we yaani erinnya so kati bw'abanga munnange tuli wano ng'era kiri fine weesiimye era kale tumirako tugende. Tumira omwami wange mwami Juzi Ronald tinkwagala nnyo 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 nga meza ngenda kwagala paka ate ngenda fumba. Tumira abaana bange lwakuba tebaliiwo nabaleseeyo eri mbagala nnyo. Tumira ayina abaana bange essaawa zino ajati yebale bandererako nentumira balamu bange bonna timbagala nnyo. Mwami Ronald omwagaliza kayimba ki bebiwo? Bannange byokwogera bimpeddeko. Nkitegeera. Byokwogera bimpeddeko wabula kyenyinza okugamba kimwagala nnyo 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 obulamu bwange bwonna ebisigadde bibye sijja public.
Okay. Tinkwagala newave nnyo mukwano gwange. Kale mikwano mwebale kubaako mwenna abeekuumiddeko okumala ennaku ze tumaze nga tunoonya omwami ono paka wano we tutuuse. Bibaamu musapu nga bwe mbagamba biba byakugumiikiriza. Tumala olumu ne tuwangula, olumu ne bigaana olw'enteekateeka za Katonda nga bwe ziba zizze. Nyongera bajjukiza amannya Nakawombe Shifah Hope Perspective Rural Sunday ssaawa 12 mpaka emu. Osanga ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57. Ate ngera abateekamu ssente abayita Park and Go Tours and Travel obasanga awo ku Entebbe Road ku Hamida Loft e Kajjansi. Genda awo mukwano n'ensonga zo zonna ezikwatagana ebavulinga bagenda kukwasaganya. Ekya travel loan kyaliwo akaseera ne kituuka ne kiggwawo. So but kati ogendayo ate ne muteesa. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubulitu. Ate gw'ayagala okulambula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida e Kajjansi. Park and Go Tours and Travel e Kajjansi. The world starts now. Alright, tuvuddeyo eyo ate nyongera bajjukiza nti tuyina conference next year 2025 egenda baawo June mpaka June like egenda baawo for 2 days. Tugenda Canada mikwano tuyina conference era nga abagitegese beba New Afro Canadian Foundation conference ene egenda kuba ku International Empowerment Conference on Health and Healthcare and the Medical Sector. Tugenda kubeera mu Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. Era nga objectives zetugenda okukwataganyaako ku conference eno HIV, stroke, AIDS and related stigma, cancer and social care assistance patients yetugenda okubanga tukwasaganya. Namba z'essimu ze ziri ku screen oba okubire omukyala omuweereze message ku WhatsApp omukyala kateeka biyite obeere nga ate omwebuuzaako omugamba nti nandyagadde nange okubeera part of that conference in Canada. Oyita ku +1 647 271 6223 oba okuba ennamba ezo ziri ku screen. Okay, mwebale kubaako mwebale kutwagala ate nga ababunga Comfy Homes ennyumba zaabwe kweziri ku Airbnb genda ogoteka mbutezi kigambo bunga Comfy Homes. Ogende mukwano gwe wenna ayagala okubeera nga oyagala okufuna woobeerako nga waliwo security, waliwo parking emala, waliwo buli kimu okwegamba mwenna abadda ku holiday owulire nga ddala oli ku holiday nga teweeraliikirira kusala nsawo babbi kumenya kuyingirira. Teweeraliikirira sima wifi tezikola biki byonna genda bugenza awo ku bunga Comfy Homes. Bajja kwaniriza bulungi nnyo ate tojja kwejjusa ku kyonaasanga. Mbaagala nnyo, bye bye. Twagaliza bisinga byokka. Amin. Sebo tweyanzo twagala baba. Kale mukwana. Nawe balooka. Amina. Mukama abakuumi. Byansombuyemu. Nayo ndabye ndi mugumiikiriza. Badde njagala kutiizingamu obutiizi. Nkitegedde nkulabye neŋŋamba nange. Neŋŋuma. Naye nga mweraba. Kale mukwano. Kale katubaleke bambi mulina emboozi zammwe ez'ababiri ze tutajja bbaamu. Keeke box yiyo. Hope Shifah Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.